Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako neteera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe omuteesa. Omulembe gwa Muteesa ow'okubiri era nga tutuuse ku mutwe ogugamba nti okutikkirwa kwa Kabaka. Munnange Sir Edward Muteesa ng'atikkirwa bye bino ebyaliwo. Emikolo gy'amatikkira ga Kabaka gyatandika kiro ekyakeesa olwanga 19 Novemba omwaka 1942. Zaali ssaawa 9 ogw'ekiro engoma enkulu mujaguzo ey'Obwakabaka n'etandika okuvugira mu lubiri. Olw'obudde obuweweevu obw'ekiro mu ttumbi engoma eyo yawulikika bulungi nnyo ng'ewuluguma ekiro mu ttumbi mu ddoboozi lyayo eriggumivu eritawaawaala nga liwuluguma buwulugumi nga bw'owulira eggulu eriduduma nga liri ewala ng'edduma bw'eti bwa. Olwo Obuganda bwonna ne butegeera nti Ssaabasajja gy'ali mu lubiri era nti emikolo gye baali basuliridde gituuse. Mujaguzo bwe yasirikamu ate n'olyoka owulira eŋŋoma endala ez'Obwakabaka nga zivuga amaloboozi amaseeneekerevu. Muno mwe mwali entamiivu, entenga nakawombe n'endala nnyingi. Ku makya nga 19 omwezi gwa Museenene omwaka 1942 emikolo gyatandika n'okusaba mu kkanisa Lutikko e Namirembe. Enkumi n'enkumi z'abantu baaliyo ku kusaba kuno. Abafuuyi b'amagwala aba Kings African Rifles KAR baaliyo okukulembera ennyimba ezaayimbibwa ku olwo. Ku ssaawa 3 zennyini Ssaabasajja Kabaka, Gavana wa Uganda n'Omulangira George Mawanda ne batuuka nga bawerekeddwako Bishop Stewart. Okusaba kwatandika era kwali kwa kitiibwa nnyo anti ekkanisa n'olusozi lwonna olw'Ennamirembe byasaanikirwa amaloboozi ag'essanyu. Okusaba nga kuwedde abantu bonna baagumbulukuka nga beeyuna okugenda mu maaso g'olubiri e Mmengo awaali wagenda okubeera omukolo ogw'okulayiza Kabaka. Awo emmotoka ya Ssaabasajja n'egenda ng'esseeyeeya mpolampola ng'egenda eyita mu nkumi n'enkumi z'abantu abaali bamulinze ku kkubo okumulaba. Bangi nnyo baamulaba mu ssanyu ery'ekitalo. Abange ebyo nno bye byaliwo ku olwo. Mulinde ekitundu ekirala ng'ate nkuwa ebisingako awo nange kanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo tuddingana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda akuuma Namulondo.